buli kintu kibaako obudde era n'essaawa n'ebiseera ebigere. Katonda yamalirawo amagezi ng'akola entegeke ya buli kitonde ekiramu. Bw'osussa mu biseera ebigere ebya buli kintu baba batuuse okutamwa. Bw'osussa wasaana okukoma ne bweba mboozi enyiwa abatudde mu ntebe. Ate bw'opima obulungi fuuti bwe ziba zimaze oganda ne mu baana abawere. N'obeera w'amatendo mbakulu eyo ensonga ensomboola abangi mu ndabe. Abange ndi musajja wandasi ku bye ntuuseeko tewandibadde bandaba. N'abalokompoka ennyo bankomye ne beerabira nti okuyimba bwe nti kitone. Wattu Mukama waffe mugezi bukya banjiiya nnyongera kusomba balabi. Bwe wajja sirabwako kamogo n'ebinvaamu bindaga busajja bukulu. Swazizza beerogozza basebu balibeerawo kubanga eyantonda abalaba. Nze kankole ebisiimu abalabi kuba ndi waddala nvaamu mwatta amasavu. Kino nkimanyi erinnya leddene n'alikongojjaamu alintenze mu lulasi. Kati be liitawaanya emitima ngenda ddibaazika abajjeeka balinone. Balirinziriza ate mu bulumi ti erinnya lyo liiryo lisukkiridde mu kiro. Litugubye nako ggwe bw'oyoza oba oyozesa ki litukule tumatize. Ndyoke nkwate ejjiiki bandabe ndyewawulire erisingeko ate ku luli. Beeyolereyo agaabo amagubu bakongojja ago nga buli omu mativu. Wamma abakama bange abalabi n'abawuliriza ebinvaamu masanyu. Jabba agala mbasinge ku luli nga nsasula olw'empagira yammwe matiza. Nennyabo nnamyala abalabye mumuyambe ennyo omwana ataliika yasira. Emikono atadde mujammwe bataayi obwe bubaka bwenzije bubondo mbakulu. Awo tuli mu nnyimba mekezi ensangi zino. Oba wakaku kuba vaasi eyo yokka eri mu ddakiika ndowooza nga 4 oba okubyayo nnyimba ndowooza nga 2 tuli mu bano bajjayo nteekeyo. Olwotandise okuba simanya kubanga jjayo nteekeyo obudde buno ali mu ddakiika 2 nezigwamu. Kiraba kati chorus nebeera ekola eddakiika nnamba. Breaks nazo nga zikola seconds nga gondi ye n'ayimbira seconds meka 3 seconds nemusasula essente nemusasula essente ate bwatuuka alina ayimbayo ali n'aleeta ate mmwe muyimbe. Anyway kati bwebwo gundi. Anyway bantu bange tugenda ne twogere ku bintu bino. Naye nze ebiseera ebisinga nnyumirwa nnyo okwogera n'omuntu nga ali analytical. So si gamba nze Basudde yali ansingira yali akusingira ku ki. Nze nno munnayi bangi bankubira essimu. Ku Basudde ne Kafeero ani asinga n'omubuuza yali asinga mu ki. Kubanga muteekwa buli omu alina kye yali akola ki. Naye ng'ezo arguments za kyana kito. Ono Kafeero yatwalirizaako emyaka emirala 9 n'omugamba ekyo kya kito nakyo ky'oyogedde. Era ndina gwe nabuuza. Namugamba nti Basudde yafa mmeka? 97. Kafeero n'afa ddi? 27. Walukagga akyaliwo. Kyogamba Walukagga abasinga bwe ntyo we nakimubuuza n'atandika okupalapala n'abulwa ekyokudda kubanga ye agasse ez'abali bonna kubanga tutuuse mu 17 nti yagatta 7 gooli emyaka 10 ez'Abasudde Kafeero waali najja n'agatta mu 2017 najja n'agatta Kayezaane eza Kafeero nga waali ate agenda agatta keera emirala nga waali. So akati mumbali nnyangu nti emyaka 28 bukyanga abantu abo ababiri bavaawo mu myaka 28 asingaani. Kati omanyi abantu bagenda ne babeera ku mitimbagano ne bamisleading abantu. Oli naakugamba era omulala namuwa example emugamba nti obudde buno tulina aba hurricane si be tuyita ba golpocha. Ekyoyagala okuŋŋamba nti asinga Pere tasobola. Pere yagunyuka dda n'okufa n'akola ki? N'afa nayo n'akyaliwo. So kyekyo kyenkugamba nti you need to be analytical. Nange nno ebiseera ebisinga bwe tudda mu lulimi lw'omupiira olwo ndugamba nnyo abantu. Oli nagamba nti Mbampe bamuguza obukadde 4. Mubuuza
Thierry Henry bwe yalajja mu Arsenal ng'ava yava mu Juventus teyagulwa wadde bukadde buwera 2 bali around 17 n'omubuuza nti Mbampe ne Henry osobola okubba comparinga n'ogamba nti Jude Bellingham yaguliddwa obukadde 10 ng'ava mu Dortmund Zidane yagulwa 4 osobola omugeraageranya naye nze nkigamba nnyo abantu nti ekyamazima omulembe gukyuka sente twogeddeko wano nti market value egenda egwa twogeddeko wano nti radio ni amandana yagulanga emitwalo wajjali 2,10 nga 4.2 abo watu kati sawa zino egulwa mmeka sente mpitirivu eri emitwalo 28 kati ekyokubeera nga kino kintu kya bbeeyi tekitegeeza nti ate kisinga kiriki ekikadde sawa zino ogenda n'ogula poloti obukadde 2 ng'edda bajjajjaffe bagigulanga nusu 5 oba 10 naye ettaka lyedda n'eryakati liriwo erisinga value anti kati kyekyo kyengezaako okugamba nti abantu ebino ebintu ebimu bye tukola we need to be analytical. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records kazi bw'alaba bitabuse ne Lola nateregenya kwe kuona nababba watabeera mugezi nasigala awanjagalamu nange kakopi tiye ensonga endese kakati tutaggulula obwongo tulabenga ebisobu ekitufu kifuuka ekisobu olw'enkozesa yakikozesa kino kiyige nagenda nemmanya nti omukazi kakati adduse tusigaddewo babiri tewali ategeddeko ku lutalo wadde ab'emiriraano ebibadde byaffe mu Akiba nentegeera kye nnina okukola kye yali tannalaba onobba w'omukyalo musiru ne mmubuuza ekimuleesa nnumbe n'ebikonda awo ne mmokyayo nga 3 n'endulu n'enkoleeza mu nkuba nga ndeekaana mu nnyamba eribbi ndirabye n'abadduukirize ne banguwa nti owange kikiikonzere no mulirabe tirisitudde rediyo ennene ne ndigwikiriza mbadde nva eyo mu kiyigo
era munnyambe nnyo ne mwanguwa kuba eribbi libadde lisazeewo olutalo. Kobbo tulitwale ku mbuga kunze kyekikyo ago ge mateeka gennyini nga ngulamu gwawo gwa mbuzi nga tusiba nnenda nywerere ddala tapuluka. Yasuula ku poliisi omukulu eyo gye yandiira akavuwo omuwendo omunene nga ntandika siringi kuzirya ndowooza beesira ne binnondoola buli lukya. Gwe kyofunye ekikuume mu mutima kye nagambye ekirungi kifuuka ekisobu olwo enkwata ya kikutte yennyini kubiriddawo gwawuliriza kigaziye. Naye olowooza nende era teyali mbuzi yennyini kubanga kirabika n'amaanyi yali talina. Naye nga just kubanga weemutunuulira alabika lyali sajja nga lya mubiri kati ye n'alowooza nti mu mubiri gwe ajja kusobola okubinsana so nga ate ne bwe yali badde amusobola naye nga bakusanze mu nju yoli nga nekyowaako obujulizi tekiriiwo omusango gusigala gukusinga. Kati we yalaba basudde nga lusonjogo n'alowooza kabisa n'agamba ngenda kukola ki? Kumwekubira. Ngenda kumwekubira. Ono kwe kukola ki? Kwe kumuyiga. Kuba ono yamukubanga n'endulu bwakuba ate jjukira banneiba banguwa mangu awo. Kale nate muntu wange nyongera okwebaza nkyali ne muganda wange muto wange Nsereko Abuddu ava mu Haman Basude Fans Club era baine Haman Basude Foundation bagezaako okubeera nga baagazisa n'okusitula kwose okusiima ebyo ebyakolebwa omugenzi Haman Ssemakula Basude. Bakutegeezezza wali mu programu eyayise nti balinayo okubeera nga bajjukira Salongo Haman Ssemakula Basude. Kale gwe yeetaaga okubeera ng'olamaga bagenda kusimbula e Kampala nga 10 nkugamba programu eteekebwa mu ssente aba Kikaya College and Vocational School. Tulina new subs abo basangibwa ku Sunset Arcade, Be Safe Hotel and Bar basangibwa Nsaggo. Then ne tubeera ne Plan B Records, Twinex International ne St. Michael Education Center. Gwe yeetaaga okulanga naffe era naawe tukwaniriza. Mwami Nsereko. Yes, sir. Tuze kati tugenda kutunuulira Haman Ssemakula Basude. Yes, sir. Tuweeyo akayimba kamu olwo tugendemu Haman Ssemakula Basude Super. Kozi wagambye obuyimba obukunyumira Namuleme ne Namuddu. Omanyi storytelling enyuma. Era omuntu yenna ng'akuleetedde olugambo oluwa obudde naye ono abuukabuuka nga talina wasimbye kugulu ekyamazima kiyinza okubeerera ekizibu okumuwa obudde. Nze nno nange kayimba ka Namuddu ako kannyumira konna naye nalondamu paati ziri bbiri. Paati esooka ennyanjula y'oluyimba ne paati esembayo. Kati ze tugenda z'oba otuwa. Tinziramu omulanga gwange amumanyi andagirire oba eriyo omusajja omukugu avumula obulungi amaddu kuba ndaba bannange bintabudde ne kye nnali nagaana olulala nakikola ekyabaka abasajja ojjukira tinnali ngufudde omuziro nawe muka okunkwata ne Namuddu kibi so ngenda ne mbavaako ebbanga ne liwera okumala nga wiiki nnamba ndaba nfa ne mbasiya abayitidde wendaba okunvumula ekiyonta ekindya so omuntu alimba abamubi namatira okuva ku bakyala kizibu ate tebakusanze singa ndi mukufu kirese tuli mu baana bato omwagalwa Namuddu siringa kuwabira kusaba ojje mwana wattu ndabeko kunnyonnyola akaseera akazibu mu kabada tusekenseke ezitutta kati bakama banga abaliwo abawulizi olunaku lwembagamba muliro lusaana kumala kukalira ndutontomi baye temunsekerera wennaawunzikiranga manyi omuvumuzi antwalayo obutwazi mangu banzijanjaba ekiyonta ekindya naye amani kyendiko nze sikitenda mazima paati eyo. Kati ntuuka nenkubyamu nze buli wenjira bwe nti nkubyamu ekigundi ekyo ekipale kye ekyewuza ekyo ekitamu nga ne we yali awo akirina ekitegeeza kyekintu kyekyali kisookera ddala ku mubiri nga kyakola ki era ye yakugamba nti tekinvaako ekyo era ne waali awo yayiza oluyimba olwo yali atudde nakyawo naawe waayimbira ng'akola ki ng'akirina. Kati imaginary stories zireeta omuntu okubeera nga va mu bino jyayo nteekeyoko mpozi twabadde gundi sibiwuliriza nze ebyo
anti nkozizaayo eri ku Wanyambalala ebyo nze sibimanyi ndaba birabe naye kino kyekintu kyotuula n'owuliriza naawe n'otandika okuyisa ki obufaananyi n'otuula n'olinda paati eddako neddako bano abasajja baakolanga zaalinga imaginary stories true stories with fiction era alina oluyimba we yakugambira nti nyumya emboozi nenkufaananya eyaliwo nyimba byendaba byempuliddeko ne byenali nkozeeko kati fiction kubanga wenkugambira nti muno bakwata ne bateekamu eyo fiction mu kakabada okimanyi nti edda eyo ye yalinga emboozi nga buli avaayo asibira omuntu mu kabada wardrobe kubanga mpulira ne gundi ne Christine Nanteze era naye obwana mwandu bbaawe okubeera nga alina gye yali akola kijagenda nga n'akola emirimu bwe baamukwata naye baamusibira mu kabada era bwate n'afiiramu kale nti ka fiction yakwe baakakozesanga nnyo kati mu luyimba olwo bw'atambula n'asikaasikamu ku masaawa ayina we yagira nga bamutadde mu kabada omusolo ne gukola ki ne gumuyitamu kati n'otandika okukola gundi okukubyamu obufaananyi nga yeggwe bakutadde mu kabada bakusibiddemu bubagenze jjukira tolina ngeri gyekola ki kati ogenda kufuluma n'olaba the kind of torture gye yakola ki tibaamukuba n'awulira nga bakubye n'atuuka bagamba nze siri ki nze ndi muntu gwe mukuba nembakayanya siri mpewo muntu waddala nze temuntya ne bakwata ne bagenda ne basuula eyo mu lusenke omuntu omusuula mu lusenke ebiseera ebisinga aba asigazzaako kikuba mutwe oba okuba nga afudde bo baakuba ne bategeerako era yakugamba nti mu kumukasuka mu lusenke bo balowooza nti bakasuseyo mufu kati naffe waffe tulina omwami era ekyamukubya gyali mikolo ekyo emikolo yali agikola etali wuwe baamujja ku mwenge ne bamuwamba ne bakuba naye baakuba omutwe guno kyenkana ne gubeera nga capati naye kyeyasigaza kyali ekyo nti memory teyafa naye baakuba ne kaakati gana amaaso bafumitafumitamu era talaba kati ye mu kusanyusa omutaka kyeyagabanamu ki bulema bwamaaso omanyi akatundu ako Katonda yakakola naye kyokka n'akateeka ebuziba n'ateeka kasinga okubaako obulabe nnyo kazisizza ebintu bingi bangi balugenze katutuusizza awantu bwe tutamanyi na kumanya so Hamani basudde amaaliriza embeera eyo yonna ebaddewo bamutadde mu lusenke kubanga gwe bakubye ne bamuteeka mu lusenke kiteeberezebwa nti n'okumenyeka aba yamenyeka we baba bakuba mutwe guno abeera aliko ebisago nga yena yali musaayi amagumba gamenyese gakoze eki naye ate raba waagira bw'ati ayita namuddu nti nakola ki kakati kapaati ako kagamba nti ke kaddirira ndowooza paati esembayo kyokuva ewa muzeeyi kabanda gye baalaga bajja banjiko olwa nsonga yali amaze okubannyonnyola muntu ku mutego kuleka ensolo eyakwatwa naye nze saabalinda kuweera kwe kubayita nti nfa nentema omulanga banzije mu kabada bankole kye balowooza ndi bubi ne badda ate mu kwewugguusa kye bakola kwe kumpita amayembe raba nembakayanya nti mazima siri mpewo ndi muntu waddala nze temuntya ne bannyimukira mu ggwani tubulire amannya n'obuzaale gy'ova konze ne mukyala ajjuuka ababuulire ndi muno nninda ssaawa efa namuddu mu kwebunguula yamasuka naddirirwa mpozza enduulu olwaggula wodropu n'engwa ne bakuba emigge gyalema nze okubala okutuusa lwe nafuuka afudde kye bakola kwe kunsonseka mu lusenke awantu Katonda yaddiza ebyo eyo mu kiro nenfunamu agabamba ganno nembebera mpolampola okutuuka gye nsula nga nzira ku biwundu kunyiga namudduka eyagenda endima paka kati talabangako nti wuuna awantu kati nnyabo nkulinze yitayo nkubuulire munnange siwasanga n'akamu
ndoosoba wafanze kakane naye nnumwa okwawukanirawo mazima ndoozi owulira ssebo kati nti owulira nga kiri wadde bamukuba emiggo yakugamba tikiri mu kusooka yakugamba noonya omuntu avumula ki obwenzi kubanga bamukuba emiggo ne bakola ki nga n'okutema yosuubiriza nti bakola ki naye ate we yakoma wakola ki kasita yawonamu bw'ati n'agamba munaye tukole ki kale n'owulira ekintu nga omuntu atasobola kubeera ng'akola ki ng'akuta naye akusiigira akafaananyi wooli era kino Hamani kiyakira ku bayimbi banne okunyumiza emboozi ze nnyimba za kufaananyi yaliwo yes storytelling yensonga nze lwaki sigenda mu arguments I diffuse emboozi ezisinga gundi ne gundi ani asinga ebyo ntera nnyo bidifusinga kubanga buli omu alina kye yali asinga though kubanga bangi aboogera ku music they are not analytical tebali analytical just afunayo obuntu bwe bubiri ke yawulidde n'azimbira okwo ndina juzi gwe nalaba we nakyalira oyo omuwala wa Namuleme agamba akale nga yakulaga nti oba byetwogera tebiriyo amaanyi anyway eyo tuveeyo so Nsereko omwana w'emmere ondeeteddeko engeri gye sitagirya siyita nayo naye emmere yekyaliyo mu bungi nga ku mulembe guli engeri ennaku zino ensiko yaggwawo kubanga twagimanyirira kumera mu nsiko naye kati buli woyita awaali badde ensiko waliwo bizimbe waliwo kalitunsi payini ate kyalinawo ogijja kati edda yambeeranga nnyo mu nsuku ng'ezo kati olina kugenda mu byalo eyawali ensuku oba embwa mu mimwanyi ng'eyo n'olyoka ogirabako naye nange endwawo ogiraba ozi ng'ate mpitiddeko wali ku lubiri emmengo wali ku Bulange nenjiraba mu kifaananyi omwana w'ekkobe so otandika otya okubanga mu bayimbi bonna ogamba nti Hamani Ssemakula Basudde ye muyimbi akuli omwoyo kakati mwaka gwa 1997 nabagambye nazaalibwa 89 kati abamanyi okugatta 97 nalina emyaka ng'emekaawo nga 9 ku 8 bwe watyawo ndowooza tugattiremu awo producer kakati nazaalibwa 89 kati 97 kitegeeza nalina emyaka nga 8 wali tunaweza kukoma kituufu nga Basudde bwe yalanga mu luyimba lwe olwa Walumba Ettanda mikwano gyange muli ba ku lediyo yeewalako Tone Kisule n'ayasanguza serebyo lediyo zaalinga ntono tuweemu akantu ako nze omanyi lwe lumu nno ku luyimba lwensinga nga lunyumira kubanga Basudde yali ayawukanye nnyo ne Basudde oli omulala gwe bakola ki kati nga woowulira composure gye yalina mukyala Mugerwa part 2 yali yanjawulo nnyo anti ekireetera ekyo singa weegendereza Hamani Basudde engeri gye yakolangamu ebintu bye nti buli alubamu yalina envuga eyayeeyo ebidongo kati ekyo tandika okyegendereza si Basudde yeka ekyo ngenda kigamba nti production ye yakolanga ekyo nti baakoze nabo olutambi lwonna lwafaanagananga ebiseera ebisinga lwakolanga lwalinamu akafaanagana era nze okuba bukubi luyimba nekugamba nti eyo alubamu bweti eyo alubamu bweti olw'engeri y'endongo gyefa ne kati essaawa zino osanga wegenda nkubiranga Basudde ate ekyo ekintu n'obagamba nti gwe tolina kye weeyongerako era oyongera kutunda Basudde oyongera kafeero kubanga nze ekigenda okusooka okunzija mu bwongo yayozeza kafeero kati mba nkuwubudde bwaki tebuliyo kubanga era kino kyembagamba nti bafube nnyo bayige gita oyiga gita oba tokyasobola kukola bino ebyekisiru kubanga bano abasajja obalaba beeyozanga beeyolezanga ddala no waliwo awo ennyimba z'owulira nga luno naye nga tasitula kintu kya gondi nti nasitula lumu nakiteeka wali naye nga agenda kukwateko gye bayita
coding. Kati coding gwe eno gy'owunzikira ate ye n'aveeyo ng'akola ki ngadde eno n'akola oluyimba lwe ne luyimirira bulungi era ne lubeera mu katale nga teryayomba naye kati omulembe guno gwakwoza. So Walumbe Tanda kakati nga bwe yali yalanga mu luyimba lwolwo twali bwe tubudde nga busaasaana olunaku lwakuna mawulire gatutuukako olw'okuba nti ewaka twalina teepu eyo ey'ennimiro y'oku Buganga twalinawo ne teepu endala naye ekyamazima nga sirimbye teepu z'abasudde waka zaaliwo ennimiro y'oku Buganga ne abamu gye bayita byendabye mweraba ngenze nzize waffe kyankuba wala nga buli mwayogera era nze nzijukira waliwo ekifo kiri Magongolo awo bali bakakizimba nga kipya bayitawo ku Nabagala house we bayitanga nakati we mpitawo era we mpitawo nga ngenda mu bakadde Magongolo nakati kikyaliwo lwa kyakaddiwa batuleetera firimu eyo ey'okufa kw'abasudde ntugiraba era nze mu bulamu bwange nkuze mmanyi abayimbi babiri Amani Basudde ne Bobi Wine ge mazima nga sirimba era nze mu birooto byange naloota nnyo era nga nsaba nnyo Mukama ntuukirireko abantu abo babiri kyamukisa mubi nti oli yafa simutuukiridde wadde omulabako naye ate nensaba ntuukeko at least we bamuziika ntusembereko ne famire ye ebyo nno Mukama mwebaza akituukirizza nze bwe ntuuka mu lujja ewa mujjajja Namyalo mbawaka okugeza omwaka oguwedde nga tugenze okumusabira nga tuvudde mu kivulu ekyali ku Laston ekijja bwemi natuuka e Bubondo ku ssaawa 10 ez'ekiro jjajja Namyalo bwe yawulira eddoboozi lyange banne yavaayo mu buliri najja nanga muzzukulu otuuse webale kujja nja kubuuza enkya naddayo neyeebaka kino kintu kya muwendo nze famire ya Amani Basudde ninga mwana kati Bannakato Bannamakula Sise muganda wange Frank oyo obooli awo senga nakwatagana ne Franka namusanga ku kitimba ekya Facebook neri nkwatagana naye nga we mutuna wente ekifaananyi ndabira ddala baso era nze nkimugamba ne mugamba nti gwolaba obulako lubale luno ofaanana ekitaawo olumuteekeko era lumu namugamba naye gwe nja kwebakirira ndukuteme omalireyo ddala ekifaananyi kya muzeeyi nga tulina obulongo kati akamu omu akoleyo gomba kibi nnyo okayita nti akamu naye bwali bumpi era sisuubira nti bwali bususeewo nga busingako gundi esitandi katono omulongo kato munagomba ewaso kati katonga yasinga okubeera nga avuga nnyo era ye avuga nnyo ne kakati yali egomba nga kizibu nnyo obwawula tugenda we suna by then yali awo katwe agamba akamu ngenda akaasa akamu ngenda nfune we mbawulira temujja kumbuzaabuza nkoyo kumbuzaabuza akamu ndina okola bagambe nti katono yalina olubale kati abawulire ngaawo kakati abakulu babaali kuki abakulu bano ono si Livingstone Kasozi ono ye Amani Basudde birowoozo byali bikulu awo birowoozo byali awo nga basobola n'okuwamba eggwanga ababiri bano balaba baali basobola okubeerako ne kyebakola eggwanga kyova olaba eyo tetwagala tugendeyo naye sinziira mu byawandiikibwa bye tusomyeko tukikomyawo ekyo naye nga kakati nkwatagana ne muganda wange oyo Serunjoji munnyonnyola nga buli kyateeka ku Facebook ne bwe luba alina bukotisi bwateekayo ku Facebook nga buva mu nnyimba za muzeeyi oyo ngala buli kateekayo ekigambo ekiddako nkiwandiika naga nenzigwe sereko ngaakwata nnyo ennyimba za muzeeyi ne mugamba oyo omulaba andi wano nangamba njagala nkusisinkaneko kati ne tufuna ekirowoozo nze naye babiri tukoze tutya okuteekawo ekintu ekisobola otugattira awamu nga si Facebook
ne mugamba tukoleyo WhatsApp group era ne tukola WhatsApp group ey'Amani Basudde fans group twagigulawo kati ndoze genda myaka ng'ena weeri nga umanye bya group bano bavaamu ne tuyingiza abapya ne bafuna ne tuyingiza abapya ku group ezo kiri kimu bana abapya abajja ate be baagala bazisuule. Anti kati omuntu okuyingira mu group eyo ajja n'ebigendererwa. Abamu balowooza nti WhatsApp group ezo ziriwo okwana mu bakazi. Okitegeera kati bw'ajja ku group okwo oba oli awo n'atafunako kyayagala abamu bajja n'alaba nti Amani Basudde ate ye najja nga alinga nga atezze mu ya John Black nga tamanyi na kiki kyajjiridde. Kati ffe abamanyi lwaki Basudde waali kati ffe tugibeeramu. Kitegedde kati yajja kujja musomesa ku Basudde tabitegeera. Kitegedde abamu bajja nga aze kufuna nyingi kati omu najja nga ye ekigendererwa kyalinze nga azze kusaba music eyo amuteeke mu ssimu ye yadduke kuba wanaagende wa muzungu ajja muga buli luyimba lwa 5. Kitegeera kati ogutali musango. Ndowooza olabye emirimu ndiraba ezo zonna teepo zirabaawo za kudabinga awo waliwo teepo nga 10 olowooza n'abikola koti era biba byesaanamu akasente n'okubitereka obuteresi kubanga neekakasa nti bangi abazirina naye nga kati talinayo yadde nenga kakati munene tuggulawo ekibanja kyaffe ekya WhatsApp group abantu ne bakyeyungako na kati weeri ki omuntu kyetaaga okubeera ng'abeera mu group eyo. Do you pay like tetusasuza wabula gwe kasita omanya kyo kigiridde kuba ffe tutambulira ku mulamwa gwa kadongo kamu era ffe tulina ne puroguramu namba buli lwa Sande tandika saa 8 paka saawa 1 yakawungeezi yakadongo kamu tetusosola oba kasozi oba kafeero oba ani kasitaba nga akadongo kamu nange munyaniriza tukwaniriza sebo zije nyimbe nambwe era twagala nnyo ate abantu kati nga mmwe kuba abantu bajja n'ebibuuzo oli nakubuuza ekibuuzo nga mutuufu weetaagawo ate omukugu asobola okukinnyonnyola. Kati tulina abantu abatuyambako ku puroguramu zeezo ez'akadongo kamu. Tulinawo Mwami Makumbi Lamanzani Junior mutumiddeko nnyo kyemanya eno puroguramu Junior omulaba ngenda kuba mukubi kyemanyi puroguramu eno ejja batuukako era bonna nja batumirako oyo Makumbi Lamanzani Junior omulaba nali y'omu ku bantu biri byotegeddeko yaliwo nnyo nga agamba no we are sorry for what happened naye gwe olina kyokola sigala nga we okola by'okola kubanga oyinza okubanga byokola abalala tebabituuka ifenina sajja oyo mulungi nnyo bambi atuleetera bwino teri muyimbi wakadongo kamu goyinza mu kumugamba nga tamumanyi is a friend indeed taliiyo amanga people bensanze ku mitimbagano ne babeera mikwano gyange is a true friend mutumiddeko bwana passionate mu bintu bino so oyo tayagala nno kumuyita muto wange era ekyo kijja muyombya agala omuyite mukulu wo naye ŋŋaanyi kakati ffe tetusasuza kutweyungako kuba ffe tuliwo lwa mukwano ogwa nabbi Amani Basudde wabula bw'oba toli ku mulamwa weegoba wekka ate ffe tetugoba muntu kakati ne tubeera nga ne tugattawo ekintu ekyo kati TikTok weyajjira Frank era n'agaziya luli twalina Facebook na WhatsApp kati n'agattako n'eya TikTok kati accounts ezo nnya eya Facebook TikTok Instagram ne WhatsApp group. Mwete muli ku kiri omuyimbi omu yagenda n'ayimba TikTok okumaaniina. TikTok tyolaba musobola okubeera nga lwaki agamba TikTok okumaaniina n'oba nga oli mu kusomesa ku Amani Semakula Basudde naye abantu ne batawumuwaaki budde naye ate ono eyagize bw'ati ne bw'ati anti kati ekyonoonya social media eno
ekyononye kakati mbadde nkyakugamba nti ekyononye social media buli omu agikozesa bubwe mutuufu kati kiri eriggwe kyokka ate nga waliwo ate lwewala ebintu obiraba ate nga tolina wobyewalira kati oyinza obeera ku TikTok eno ng'otambuza booti olina akubawo eggambo tomugoberera naye olwokuba nti kiri okwo kati fe abamu social media tuginonyako byetujagalako kyova olaba ndina bannange bendaba noweebuuza ono yasooka ku blockinga bafamire ye bonna naye nga ekintu kya anyway buli omu aba nekyayagala so otandise oyagadde Haman Ssemakula basudde mwaka gwa 97 yes basudde amala okufa kyankuba wala nnyo kuba ekyamazima twali tumwagala ate nga ye muyimbi taata tugaba naye tukoze tutya okuva olwo ekyamazima nze ntandika okugoberera omusajja oyo era nga ndowooza ebiseera ebyo teepu ezo oba yalinga eggulo oba 1500 bwe watya awo kyasinzanga ku maanyi ga muyimbi oba ga teepu 1500 awo bwe watya era taata tulina edduuka Emityana awo mu ttawuni taata n'atandika okugula teepu ezo era nzijukira ng'oggyeko ziri 2 ze nabamenyedde yaddamu n'aleeta eyeggwala yasembayo n'aleeta alina ne teepu y'omusajja ono eyayimba Nalukwago Nalukwago paati zonna ezo eyo nayo nga weeri ewaka kati neŋŋenda nga kadongo kamwoyo mutuufu ye music bwe nakula mmanyi kati tuyingira 2000 awo olwo tuyingira ekisaawe kino Bobi Wine Bebe Cool Chameleon kati nze ebiseera ebisinga nze bwe mba nondawo nnyo paati enyigirizibwa nze nalondako ya Bobi Wine yali mwavu yali yala nga bali bamuzaalawa ate nga Chameleon yali w'amaanyi Bebe Cool nga bagagga ate nga bambi ono geto neŋŋamba nti nze nja kuwagira ono 21 tutandika 12 jukira alina oluyimba lw'akagoma okuva mu 96 naye nga tekavuga kati 2021 akagoma lufuluma nzijukira bulungi ku pate ey'Ekatakala senior 1 senior S4 Rivers ene yanirize yaba senior 1 ngamba we nalonderawo bakuba oluyimba lw'akagoma ne bakuba ne abakyalo okwambala mini era nze neŋŋamba nti okuva n'olwaleero mpagira oyo era nze nkuze njagala bayimbi babiri Bobi Wine na Haman basudde bakyakalanya ekisaawe era kyova olaba nti abantu abo kyetwayogeddeko lwakuba tetwadde mu interview nti basobola okusetinga bato ng'ebakolera essente n'erinnya kati ekyamazima nga bwe wagambye nti basudde ne kasozi baali mu bato eyaddala nga kafeera ajja luvannyuma kati yeeno Bobi Wine Bebe Cool bato yaddala Chameleon ajja luki wadde wa New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga
nga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records